Famire ya Eddie Kenzo eyamukuza baabano bali mu kuwanda muliro ewa Eddie Kenzo no si birungi ate nga munnange ne maama we eyamukuza avuddeyo n'abaako obyannyonnyola. Ene Newspack channel webale kwanti natoje kumideko mangi genkuletedde akkiriza mbeere nga kuwa tutandikidde mu famire ya Eddie Kenzo eyamukuza bavuddeyo ne babeera ng'ate bawanda omuliro nga bagamba nti lwaki Eddie Kenzo agamba nti no yakulira ku street ate nga munnange yakulira mu famire yaabo ba mu maka gaabwe. Katubeere nga tukuwa akatambi kano. Kulira ku street nga yebikana bipapula ewaffe street yandigambe nakulira ewa Hajati Hadija Nabagereka era abaana ba Hajati bonna kyekisinga baluma n'abaafa abakafa bafudde kibaluma mama nga bajja balumba mama waabwe ndi mama lwaki omwana ewaffe ayitawo ku street kati awo wekugambye ewa jjajjange muhamu kase wansi wakemmanga awo waliwo n'omwami yagula leesu Eddie Kenzo gye baamusiba nga bamaze omutayida kuba yatayiririrwa Kampala okumulongoosa kulinga okumukomola kumuyingiza direct mu busiraamu waddala osobola okuba omusiraamu naye nga tonnalongoosebwa naye okukomolwa alongooserwe omwami oyo yayitibwa Isa Walukagga. Kati kankubulira abantu abali mu bulamu bwa Eddie Kenzo bamukwatako nga yina wano wammanga asookera ddala ye kamuleeta Muhammad Lukwata kwikwi talina kyamuyambi niwano tajja nawona kujjawo owokubiri Hajati Hadija Nabagereka jajja fuuya akoze omulimu w'amaanyi Mungu amuwangaaze aba amusaasi yalera taata wa Eddie Kenzo ne Kenzo n'amulererako ne Kenzo talina tafaayo talina kyamuyambyeko Hajati akyaliwo Hajati waali Mungu ayongere omukuuma mukyala mulungi nnyo Hajati Hadija Nabagereka Mungu ayongere omugabire owokubiri nzo ndaba najjanga mu essaati Kenzo n'ayambala seeka katende twatusula naye mu lumu egi kuliko emifaliso abamu basula wansi seeka katende ne lumuweera ate nkulimba ekubuzeewo wajjangamu essaati Kenzo n'ayambala atinda ajoza ajambale atambuleko dabu yajja n'essaati egi bino tetwandibijjeyo naye kuyita waffe street baba ekisinga okubaluma kuyita waffe street nagamba nti yajjira ku lubengo bagayi ne bamuyamba baatula amannya bamuleeta mu kameeme bagayi ne bamuyambaawo kati Eddie Kenzo yasomerako Mengo Primary esomero limanyi Mengo Primary eryambala green yasomerawoko naye ng'ebiseera byawaayo akasente manyi yadde ya UP naye bawaayo kaki kasente ewangayo akasente yali kwiki oyo ng'asamba omupiira kuloko kanso e Masaka kati wamaliza P7 kwiki bambi sente nezimugwa kujukira naye yayina abaana be abava mu ntumbu ezi nezimugwako n'agamba maama omwana ono ngenda muzzaayo e Masaka Hajati n'amugamba nti omwana mumpe muwere okuva mu senior 1 paka mu senior kuma Kenzo yakoma mu senior 3 ikitegeeza Kenzo okubeera e Masaka taata we yali yamulekayo e Masaka najja e Kampala yali yamulekayo kati ne Kenzo alabe kwinkwi e Masaka amugamba ntwale e Kampala oba oli awo ndisangeyo taata wange okay kati Kenzo yajja nembeera nemeruka n'aleeta kitaawe nembeera nekola ki netereera Kenzo abo beyewaanyisa abagagga abalabye bukulu kati Haji Kasagga simanye mbalala nti mwana wa Haji Kasagga Hajati Kasagga abo abalabye bukulu kati atono tate yajizo omupya sitaata we tebakulimba jjonjo kiragiranye emyaka nagambe ogeraganya emyaka gya Sefali n'emyaka gya Eddie Kenzo ogattaawo kati abantu aba bajja kwejjirawo ng'azaala Eddie Kenzo alaba ku Sefali simanyi Eddie Kenzo twabanga ku Sefali tamumanyi na mumanya bapanze omukazi omuwala bajje maaso ga Museveni babba abantu sente Museveni mbeera president waba ali informed ng'agoberera Eddie Kenzo yetagala kubeera mu kkomera essaawa eno okudyekadyeka omukulembeze w'eggwanga nga tomuwulira kiri straight forward ne bamwogeza ebitali era president alina okuvaayo mangu akimenyewo Seeka katendo ndaba kitanga ayitibwa Lefutinanti Haji Musa Sseronjo gye nabbingo waali ebaleeta gavumenti eno yali abeera Kyengera Museveni yajja n'abayita bamwegatteko nga bato nga bagenda tula P7 yaabwe
ne badduka jajjaabwe n'abagamba jajjaabwe azaala maama waabwe n'abagamba mugenze ne Museveni baana bange muganye okusoma mugenze ne Museveni muli mutegeera katwalira muwanda lulusu ffe baana babalwanyi Seeka Katende ffe baana babalwanyi ogambye Eddie Kenzo yagenda e Masaka n'aziikula kitaawe n'akebera amagufa ge enjole kaluse nate Muzeeyi Hassan Kiwala bitazaala Eddie Kenzo yekka abaana balaboya bakebera Eddie Kenzo yafiirwa muganda mumuyira manyi bamuyita Mande tomuli yaffe nabanja bagera n'aziika kati oba Mande bamuziika mulimba ate nga kitaawe twamuziikira nabuuza ati manyi saagenda kuziika muganda wo Kenzo atandise okunta mu lw'ebigambo gambe ebyajja ayogera ayitira nabyo nze kuyitira tweyongerayo maama wa Eddie Kenzo yamukuza wuuna avuddeyo n'abaako byannyonnyola ku nsonga zaagambibwa okuba nti nno ye yali taata we. So Eddie Kenzo president we Kaguta Museveni yavaayo n'akola statement n'agamba Eddie Kenzo nti abantu wababuulira nti taata we Chief Ali. Kenzo bwe nabadde nga nkola naye interview yangambye nti family y'abali yaba Chief Ali yamunoonya ajja tinga gwakuze ne Eddie Kenzo gwakulidde mu ngalo zo olowooza kiyinzika okuba nga kituufu nga Chief Ali azaala Eddie Kenzo nti nze bwe ntunudde mu bifaananyi naye lwakuba ebifaananyi oluusi okufaanana si Luganda naye nga ndaba amusika ekifaananyi ng'olaba ki nakyogedde abantu awaliyo n'abanvumye baba bankubidde amasimu nabaga nti ekifaananyi nakisise so ekifaananyi wakisise ng'olaba nti Kenzo mu buto bwe bwonna bwe wabeerako naye tewaliyo famire endala yonna yali ezze munoonya tewali so bamunoonyeza bukulu ng'afunyemu kasente bamunoonyeza bukulu ng'afunye akasente so gweokkiriziganya nakyo nti nno oba oliawo omwami Chief Ali yali azaala Kenzo nze era nkikakasa ngamba nti oba oliawo nyamuzaala kubanga bw'oba oli muntu mukulu n'owuliriza emboozi eyo yamuzeeyi Hasani olabira ddala nti kiki ate bagamba nti yali mujaasi waani yali mujaasi wa Amini oyo gunti Muzeeyi Hasani yali mujaasi wa Amini era bwe yaŋŋambanga kati n'aŋŋamba nti nkubuulire natuuka neneefunira omukyala omukyala oyo ye maama waani wa Kenzo Eddie Kenzo nenfuna omukyala oyo namusanga alina omwana kati bwe namusanga alina omwana netubeeraawo nendera omwana oli atali wange kakati nemuzaala mwani Mande mukulu wa Kenzo bwe namala okuzaala Mande oli omusajja najja n'akola ki nanzijjako omwana we yasooka n'amutwala e Rwanda gwe yajja naye kakati ate nembeeraawo nga nina omwana wange omu Mande nenkola ki omukyala n'atuuka ekiseera netufuna obutategeerekana n'anoba n'agenda ewaabwe simanyi oba yagenda na lubuto oba yagenda nakisimanyi owulidde n'aŋŋamba nti kakati aba amaze okugenda waba wayiseewo ebbanka nga bandeetera oyo omwana ye yamuyitanga Mpalanyi Mpalanyi gamba nti Muzeeyi si yali amuzaala nange bwe nziza akatambe emabega nkirabira ddala. Subscribinga, likinga, leka obaka bwawo mu comment section. Mu mawulire amalala ge tuli mu kufuna munnange Kyaddaaki Honorable Ssewanyana avuddeyo n'abaako byayogera avuddeyo n'abaako munnange byatangaaza oluvannyuma lw'okummibwa kaadi ya Nuupu okukiikirira abantu b'e Makindye. Nange neewuunyiza okuba nti abantu be navuganya mu kamyufu ate si be balangirira oba nange nze kennyini sinze gwe balangirira kuba nkakasa bukakasa nti ku ground y'e Makindye tewali muntu ayinza kunsinga ground y'e Makindye
naye ebyakolebwa ne bakwata omuntu atajja mu vetting ne basobola okugamba nti ate yampangudde ndowooza nti nekyo ekintu si kituufu si kya bwenkanya n'akamu naddala bwe tuba nga tulwanirira obwenkanya mu ggwanga lyaffe Uganda tuba tulina okukola ebintu mu butuufu bwabyo naye ffenna twalaba ebyaliwo ku lunaku lwe twavetinga applications zakolebwa waliwo n'obudde obw'okumaliriza vetting era n'abatasobola kujja kwolwo ku vetting nga Honorable Namboze baba tulaga nga bazze oluvannyuma era mawulire gaba capturinga n'ebifaananyi okuvira ddala ku kitebe kyaffe naye ku nsonga zino eziriwo simanyi ngeri ki ate omuntu gye yava eri n'asobola okukola ki okujja eno naye ensonga eyo nze ngirekedde ab'ekibiina kyaffe okusobola okusalawo butya bwe bayinza okugikwata kubanga mukakasa bukakasa nti bannange abamu bakoze petitions ne baziteekayo ku kitebe kyaffe era tulowooza nti tuyinza okufuna justice necessarily wadde nga sinze nataddeyo petition naye okakasa nti okusindikayo petition 10 tekigasa ng'ate waliwo abalala bakoze ki abawaddeyo njagala okwebaza nnyo naddala abalonzi bange abo abali mu kuyaayaana nze n'okunkabirako ku maziga ago n'okunkwatirwa ku kisaku byonna ebigenda mu maaso abantu bange abo ab'e Makindye bempulidde nga bakuba omulanga ogw'amaanyi era nga bansaba okusobola okujja okwesimbawo ku bwannamunigina mu bukulembeze bw'obubaka bwa paalamenti bw'ekitundu kino olw'ensonga nti bo balowooza nti si bamativu ku ebyo ebyabadde bigenda mu maaso naddala mu vetting committee electoral management committee bwe basazeewo mu ngeri gye balowooza nti enyooma ekitundu kyabwe eky'e Makindye ensonga bazibawadde era ndowooza bazibabuulidde na buli kimu kyonna naye mbeebaza okunteekamu obwesiga ne basobola okusigala nga bakyayimiridde nange mu mbeera yonna gye nnyimiriddemu ne mwendi ye Innocent Tegusulwa wuno munanga atabukidde abo abamiddwa kaadi ya Nuupu abatafunye kaadi ng'oli wa Nuupu nga weeteekateeka okujja bwannamunigina nyina kyembooza embeera yali nti Nuupu ewangule naawe owangule tekyali kyatteeka nti olina kubeera gwe ne munno asobola ng'olina kumudda mabega omuwagire Nuupu ewangule naye awangule Uganda yonna ewangule okolera ani ebikolwa byo byani kubanga tofaayo Nuupu batewangudde nenga gw'owangudde ekisinga obukulu ffenna kuwangula nga Nuupu yeewangudde tulonde abalina kaadi bannamunigina tubeesonyiwe. Mu mawulire amalala ebya pasita w'abalokola ayitibwa Joseph Tumusiime Essibirungi oluvannyuma lw'endiga okuvaayo neryoka egamba nti nno yamukaka oba omukyalo ono gw'oli mu kulaba mu katambi agamba nti Prophet yamukaka akaboozi. Prophet Joseph bino byokola bw'obanga olina omwana omuwala ow'obuwala gw'obadde obikola yenna you should stop. I came into your inbox, you know everything about me. Nakugamba nze munsi sina family. Family yanvaako n'enjita n'ensigaza Katonda wange. But you came in between the relationship of my God. N'oyiwa ekitiibwa kyange kyonna ku ttaka. Otandika okumpisanga embwa. Why didn't you tell me in the first place that you're married? When I asked you whether you're married, inga wachegana. Why should a man of God do such things to me? Njagala ovayo gamenti oba nkuwaayiriza. Kati wagamba nti owaayiriza. Njagala ovayo gamenti mpaayiriza obujulizi bwonna mbulina wano. I've never deleted anything from day one. However much for him, as a chat see, I know they are deleting. Before nga tunajja wano mwamu mwagadawo ku nsonga zino bweziki. Nomugamba ko lwakimpisa bwotyo. Twayogera. Naye muntu ow'emputtu ekyo nakyo akimanyi. In fact nga sina baana kwogera naye ayina spiritual sons. Nabo abazimbi amakanisa. Mu Kampala n'omulala ali Zambia. Nagendako mu inbox zaabwe ne mbaweereza message.
kubbo tewali n'omu yanziramu okujjako we Zambia. Yajja mu inbox zange n'ambuuza ate bino bitandise bitya nze nabbi mumanyi ng'omuntu omufumbo. I think yayogera naye. Esa zino gy'osabira? Si gye nsabira. Nsabira wa Nabbi Kakande kubbiri. Yo omukyaki wakasabirayo emirundi ng'emeka? Tewali lunaku lwe nali ngenzeeyo nti ngenze kusaba. Olunaku lwe nasooka okugendayo lwali lwa counseling. Ne wayitawo ebbanga kwe kugendayo okusabirwa omusande nga mpise. Mathias Walukagawuno munnange ayanukudde Honorable Sseggona. Omugenyi atakyaluka naye atuuka n'atama gw'atasibula eno wadda bannange twajjirwa ono omugenyi atabuuka lujja ali omuyeekeja yakirako gwe baagobeeka omuyaye yatukuba ensaasi yatandika mpolaawo muze muddira omwatama n'alifunye akasenge konna abooluganda mwensula yajjanga akalenzirenzi kaakana akoosekoose katemba wa muzannye yenna omuyaye yatukuba ensaasi alumbye n'ettalaawo obusaana n'atema ebyoto by'ewaka kalidde omuloodi n'akuma twamwekanga mu kyaki ku nkya naye asembeza ositiya yali nsobi y'abazadde baffe naye ge mata agayiise wansi oyeewo otya gwe omubiri nga kutaasa kyalo kyo nze nno ŋŋamba bwe muli ekyawa muli enunula Abatanzania bwe muli ekyawa muli enunula ŋŋamba abatizeedi bwe muli ekyawa muli enunula. Once we still fear they stay in power. If we lose fear, they lose power. Once we still fear, they stay in power. If we lose fear, they lose power. Mukyala wa SB4 Anteira munange sibirungi oluvannyuma lw'okuteekayo akatambi ako yakateereddeko caption alyo kagamba nti kaafunye ppina munange agenda kubigula nno temufudde. Ne tugenda mu comment section wandabidde mu comment section munange abaana tebasaaga munange onavuddeyo nalyo kagamba nti nze buli wenkulaba neeyongera okuguma naye bannange ono n'agamba nti oli kawala kalungi nnyo ono naye nalyo kagamba nti naye nze wankulira bubi bannange. Ono n'agamba bati ekibuto kumalawo bw'ati oyo bw'agambye ate era we tuddako mu comment section ono ye agambye atya agambye nti ne bw'osirika Mukama akebera mitima. Ono n'agamba nti ekitumbwe maawe. Ono n'agamba nti figa kyekyo Mukama yakubumba. Kale nno munnange bwe bati aba comment section bwe bavuddeyo ne babeera ng'ate boogerera Anteira mukyala wa SB4. Bwe tugendako Watamala Mirundi Junior wuno avuddeyo n'abaako byayogera ku nsonga za Honorable Sseggona. Sseggona bamumye kaadi. Bobi Wine webale tutaasa ku Sseggona. Bobi Wine nina enkoko yo sikwagala Bobi Wine nina enkoko yo. Webale tutaasa ku Sseggona Bobi Wine. Era njagala ompa olunaku Bobi Wine nzije magere nkuleetere enkoko yo. Bobi Wine webale tugobera Sseggona. Akasajja ko kaali kaatutamadda. Sseggona gwayina olugezigezi. Gwe weeyita ow'ekitiibwa gende Mmengo bakuwa omulimu. Sseggona toddamu kutusumbuwa. Bw'oba olowooza ati wasoma nnyo tetulonda headmaster. Wano tetulonda headmaster wa ssomero lyo Sseggona. Gende Mmengo bakuwa omulimu. Obeere sekuritale wa Katikkiro. Sseggona tugjeeko olugezigezi. NUPC kibiina kyo. Genda okole ekibiina kyo Sseggona oteekemu olugezigezi lwo. Kasajja gwe watutamaatama. Bwe tetambudde badde mulabi mulungi olekwe kumira ku Newspack channel kankusaba obeere ng'osubscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi weeraba.